kati bambi ebyennaku mukazi watunga yenyiye bawe gwabadde ayagala amukyaye irale yagenda ne siteera yakwata akambe yete bambi totukola kintu kino bajja bombi irale ekisi lona amukwana obukwanyo obuto bambi nedda mundeke mutufu nedda bantu mwe mwantama wakanyini nenzija nekwagala n'omutima gwange n'oguyuzayuza mundeke nette nejjewo mundeke ffe mukwano nze bino byonna biva kaneeyuze ebyenda ola Derek yagamba munange nedda kale nze oba oyagala nale nkutadde nkivuddemu bambi genda nerale kwegayire okakasa kuba mukazi wattu ali confused kuba biri atwalaani naye nga nekira yes Sarwet ate oluvannyuma lw'okubbira kubiri munda tuba tujjolekedde mulambalamba oli wamu nange Vijay Joske Vijay of Movalio tuba tusimbudde naye nga ku sikuliniyo baba ba family besties nagamba nti nabo bo banjawulo nnyo ebo ate abasalawo okulabika nga basuuka ku kyokubeera nga just ba fans ba Vijay Joske ne bafuuka ba best anti okulikinga no commenting ensonga nkulu kati nawe kola ekintu kyekimu weesirikire kubanga woolikinga no commenting ate no sharinga amazima gennyini oba ofuuse besiti olumva sanga ate kuzio 7588 namba yange eyo gyola ku screen yo emperezaako message ku WhatsApp ofunirawo link banange enensonga togikwate ng'eri clear nnyo wampereza message ku WhatsApp link ogifuna directly kitegeeza message gy'osooka okufuna gyendi ebaamu linki za gurupu kati munnange saagala totuuka ate Josh give me the link gwe noonya mu message eyo gye nkuwadde mu kusooka ebeeramu linki za gurupu so nga ate for emergency waliwo ensonga ey'okukwatako obunambiro nkoonaako Ozio 758833 mbeerako nnyo ku imo telegram whatsapp nga kw'otadde ate ne botimu kati wano wetwasembeyo okulaba nga mwana muwala Brenda avuddeyo ewa Larry naye nga Larry amusanze ne Stella mukwano gwe ebigambo byamuggwako bamubuuza gy'ava n'azirika mukazi wattu n'afa nga Pastor Aida bw'atera okufa jukira yafa nga teyabadde afudde mu kusooka kati noono bamuzuukusa bambi Brenda naye nga yafudde nga Pastor Aida kati golaba ali mu ggulu essaawa zino naye gwe kati munange agamba waayireeta ku mazzi obadde otya oli nadduka agenda aleete ku mazzi waayi yanguwako jukira kino kintu kyeddala awulira nga ayagala kibeere nga kikirala kuba tekinnaba kukkiriza bambi ng'aleeta amazzi bamuweeko anyweko mwana muwala asobola okudda engulu jukira omuntu azirise amazzi ago tegamuyisa bubi ate gabamu kagulukosi kiba kya ddala okumwambula ntegeeza engatto bambi yamunnyonnyola n'amugamba kyensanze walali kibadde kirala siso yanyiiga kubanga mwana kirale ate olowooza sisita yekaye yanyiiga lale agenda okuva ewuwe waliwo engato ezimulinze ayina amuteeze lale agenda okugirawo ati nga yali kyali wagamba mala kunkoona blood mala kunkoona wootampisaako mipiira toyitawo wano najja aveeyo what's the meaning of this? Why Derek biki bino byokola mwana What did you do to Brenda? Kiki kyokoze Brenda soko mbuulire omukoze eki What do you mean by sikitegeera kiki otegeeza mu kiki enkoze Brenda what happened to Brenda? kiki ekimutuuseeko Brenda's locked in her house. Brenda azirikidde ewuwe nga yakatuuka Coming down from the place. ali nangamba nti naava wuwo omukoze eki Yes, she was at my place. yes abaddeko ewange Understand what you're talking about? naye sikitegeera kyoyogerako owulira Larry, anything, lale mwana if anything should happen, olaba singa wabaawo ekintu kyonna nekituuka ku Brenda gwe mwana God. kabulaza ndayira mu maaso ga Katonda ogenda kumendegera listen to me. kabulaza wulira If something has happened to Brenda, singa abaawo ekimutuuseeko what we're doing right now is rushing her to work. ekituufu ekyandibaddewo ekikulu kumutwala mu What do you ddwaliro mean? I'm throwing a tantrum. Okay? kati tuve mu bino Let's go to her house. gwe yingira emmotoka tugende ewuwe tumutwale mu ddwaliro mukazi waabwe
neddala omwana yanabakala yayaana mayi mulimu abaana nga oba nga abasajja abakola nga tebalina buzibu basobola okukwata mbu waliwo abasajja naye sisange kino kankubbireko woba ng'olina omusajja agamba nti mukwano gwange sifudde eyo gwe n'obeera ne bbaawo naye nange mpaayo ekifo oyo talina kyakwagaza kisuuka kukumangako obumanzi kati bambi eby'ennaku mukazi wattu nga yeenyiye baawe gw'abadde ayagala amukyaye irale yagenda ne siteera yakwata akambe yete bambi totukola kintu kino bajja bombi irale ekisi lona amukwana obukwanyi obuto bambi nedda mundeke mutufu nedda bantu mwe mwantama wakanyini nenzija nekwagala n'omutima gwange n'oguyuzayuza mundeke nette nejjewo mundeke mukwano nze bino byonna biva kaneeyuze ebyenda ola Dereki agamba munange nedda kale nze oba oyagala nale nkutadde nkivuddemu bambi genda neerale kwegayide okakasa kuba mukazi wattu ali confused kuba biri atwalaani naye nga n'ekirale kimukoze kabulaza nkuteeredde omukazi guuyo omukazi mubuddebude omukazi teyeeyiza byenda waneno sisawo olwamuggyako akambe bambi ate n'addamu n'azirika kale n'addamu n'afa kuba yabadde afudde omulundi ogwasoose ate azzeemu afudde kayayaana yali overdose obuzibu bwali bwa maama eyanoga ekyogero bannange nga abasajja babiri bwe batyo bakufaako yannayo oyinza ogejja kibanga musajja ng'olina abakazi babiri nga bakwatagana tebeyinaako buzibu balinga baluganda bayinza okubudaabuda olabe basalawo n'okwambalira omulundi gumu eri egundi gwa You're this weekend. Feeling comfortable. Naga wapula kabulazo oli sebo nobeere uone webaka no feeling campus That is okay. Gawuli okay. It's okay. Nembutufu nebuzo omutwe gwo mulaba. That woman's happiness that you're feeling good. Omusajja omukazi oli yakwagala lobe nodda ku sister we. Simanyi mukwano gwe kabulazo. You know you're the one that is the very wicked human. Okimanyi gwe muntu mubi ennyo wano. Okay. Oli okegwe. What kind of friend are you? Mazima oli mukwano n'abaki. Only woman that means so much to me. Okimanyi omukazi gwe njagala ennyo ategeze ekingi gyendi gwe n'omuddako nga mukwano gwange n'omwagala. Aya nange lale. Brenda long time ago. Nembutufu Brenda ali wamusuulawo ebbanga ddene emabega. You did. Nenkusaba n'omundekera n'ogamba omutwale. I should go ahead and take Brenda. Era n'ongamba it's okay newe tugenda maaso na Brenda tewali buzibu. Now, the same person you pushed away. Kati gwe omuntu gwe wagobaganya. Esaawa kino gw'oyeddiza. Dump Brenda. Gundi saamusuula. Wakola ki? Only had issue. Just twalinamu obutakkanya butono ng'abataagalana. Ne bannaye obutakkanya nga wabusindika omuntu omugoba okuviira. Ensobi togikola. The problem I have right now is that Stella does not want to leave my house. Ne butufu obuzibu bwe nnina Stella tayagala kuva wange. Gwe kabulaza. Situfu waliwo ebibuuzo by'onyumya nga tebitegereka. Just be very good looking at yourself. Soka bwetunuli. Stella bewitched you. Gundi kirabika Stella akuloga. Go see a pastor for the divine. Wabula gende wa musumba akuggyeko. I'm leaving Brenda for good. Brenda till I die. Wabula Brenda simukulekera yabadde amulekeddemu wali ndowooza mwana muwala aleme kwetta. Tamulemedde. Bigwera wa bannange. Brenda anaabawaani. Musajja mukulu yatunagamba ne mwana kabulazi omukazi obadde omumpadde wali eringa tulife nakyoka kati oli mukuŋŋamba omukazi ate kati oŋŋambye tugenda muta ndekera ekintu bakwataganyemu wali katidi nga bamubudaabuda awone olumaze okuwona biso buli omu ayagala mukazi we bambi naye nga nsiwa waliwo omwana eyagamba nti nembeera eno waliwo firimu etuuka okubeera ng'ate eri mu bulamu bwo ddala kati okudde eno what you just said and the things are going now ono bamuyita era vice you just kyokka ate ye muwi w'amagezi yagawa Siteera not just go out from that house empty handed kati yawa Siteera amagezi tomala gafuluma nnyumba eyo nga tolina ky'olina Nate Brenda ate kwe nakugamba okuwona ebintu byonna Brenda mugjeewo mutte oba omutuga you need to do this thing nagambye ono era tasobola kuvaamu kigambo ky'amagezi neja ayongera kukozesa era
All right, do take care of yourself. Kale weerabire muwala. I was about going out. Naye mbadde nagyendaga. Call you later. Nja kuddamu nkubire. Wali obaddeko ne mukwano gwo nga yeefuula akuwa amagezi naye nga naye kennyini akuwa amagezi ng'alaba ayagala kusibya. Otaba na bwandastandi bagiwunye. Kati sisita Bambi yakubira Derek. Namugamba. Bambi. I've not seen Brenda since yesterday. Brenda sinamulabako okuva eggulo. No, she didn't. Mutuufu simanyi wajali tannako talina waali tannakubira kasimu Brenda abuze. Ate olowooza tewayinza kubaawo saayansi mu masekati g'amagezi ga era ge yawadde Sitera. Brenda talabikako. Brenda abuze. Bambi Derek yagamba kangezeeko nga bwe nsobola. Agamba munnaye. Yes. Bambi weebale naye tusobola kitegere sisa wange omu bw'ati. Kiba kirala omusaayi kirala blood is ever thicker than water. Ebyaddala nga mwana muwala muwambe. Muddaawo mutwala bakaabakazi. Bannange sina boyfriend wa muntu yenna. Gundi. Oyina boyfriend wa Sitera. Shishi Sitera? Sitera? She's my friend. Ne bannange Sitera gwe mwogerako mukwano gwange. Please, brother. Bambi kabulaza. Go. Mundeke ngende. Please help me. Mundeke ngende. Sitera taninaako obuzibu. Mumbe. Sitera ze mugagga ali wano. Sitera teyawambye mwana muwala. Mama, you don't show. Sitera yekubanye n'abayaaye bawamba ono agenda ku magezi gaani magezi ga mukwano gwe era yamugambye Sitera amutte aveewo yewaana asigaza omusajja bannange laba mukwano gwe yali best friend kyatuuseeko yajja nga amusekerera agamba gwe okaaba Brenda, this is the end of the road. Katino ka Brenda ky'oba omanya leero lw'okomye okussa naawe. And I will make sure ate you die immediately. ngenda kukakasa nti ofa bubi nnyo va ku nfa ebife n'ey'olusaago Bambi mukwano nkwata nja kusala right gwe okwate bannange ono mukwano otosinika binnyo omukwano gwo kuva ddi My dad took care of your education. taata yakulabirira n'akusomesa tufu kino bwoti bw'onsasuddemu nga taata yakusomesa kuva buto nga tuli gwe sirika mama ayogera ye mugagga aliwo please. Brenda, Hmm? I'll prefer you shut up Mbutuufu kyandinyumidde singa osubunira ku bimwabyo those sermons. kati ebyo munnange byagala okumbuulira byesigalize. Father, paid one semester of Kati taata wo okunsalirako Jessica semester akamu kikuleetera okunkinaggukako. Brenda, what about me? Kati ate nze byenkoledde Your tests, nakulabirira nekuwandiikira ebibuuzo byo. your exam. Ebibuuzo byo nze nabikuwandiikira okimanyi wayitira ku magezi gange kati oli wano sinika oyasaba embuto osimanyi kitaawo yampeerera yanyamba. Now, what did you do? You snatched my man, Nonzibako omusajja amwewadde and you think he can go scot-free? naye nga okumwewa yamweweera dde. Ku lunaku lwe basooka osinkana omulenzi oyo yamwagala naye ate omulenzi teyatuukirira kino yatuukirira Brenda kati obuzibu bwa Brenda yanaaba overdose yakayayana gwe tosabino banaye naye nga gye bamutadde ne wookuba enduulu n'osaba ne banneiba bakuyambe tewali agenda biwulirayo. Namugamba sirika bunira ku bimwabyo gwe. Osobola okubonera ku bimwabyo gwe. Omanyi? Yeah. Brenda oba nkolera ekibule. Brenda oba nkubulendinga bubulendinzi. Baba. Asaranga. Gwe bakubuuza ddamu toyogera. Bawe nkubuuza. Kito kyayogera nti mungambye nsirike bannange. Okay. This is my payback time. Kati munnange kadde nange nkwesasuze. By the way. Mwaliddeko. Kimanyi mama. Gwaliko.
Kasi Send your remaining balance. ka balance kenzi nkakuweereze nkonaako mu kimange nga bwe mwagala waddeeyo agambye bino ebisajja bisooke bimwevulunge biryoke bimutte ka balance akaleeta naye ng'abadde mukwano gwe munnange eyali mukwano gwe ng'amwagaliza bibi mwana muwala kino kye yagwako lwa musajja abakazi abali eyo mwesonyiwe baka abasajja baka abakazi bannammwe akadde kayita mukazi wattu agaleekaana ne gamugwa n'amaanyi ne gamugwa kano n'agamba This mama never send our balance. mwana ono mama tannatuweereza ka balansi kaffe obudde bugenda Send us more money. atuweereza akasente ffe tugire akawala tukatuge Michael. oba mukubireko mwana mukubireko Oh, naye if like say he go risky. He go risky to come. barisiki okumukubira I make I send them test. lwaki simuweereza ka meseji kati ono abanja bambi mukazi wattu Brenda gwali mukwano gwe gumuyisiza ano ate ng'oli amubbye bubbi kati oli omuwambi ng'asalawo agaana okuba ku ssimu ya Brenda sorry eya Siteera laba agiweerezako meseji ejjagwa egwa mu mikono emikyamu essimu ng'ono omusajja yagiina bannaye asoma meseji madam we need money tulyoke tuttekana akaninki nikootuwadde agendokera bw'ati ng'ekifaananyi kya Brenda Siteera yakiweerezaayo kati omusajja mukulu abigattagattamu n'agamba bannange lindako Siteera yawambye Brenda agenda kumutta webijja bimugwa mu matu kino kye bayita nti ezinunula omunaku lugaba zitunga kiro ono yayita ne anti nga bimusobedde namugamba munnaye sistange sinamulaba tannadde okuva eggulo teyasuzeewo buli wamu taliiyo tali wa Dereki tali wa Hirale sinawe mujja wabingiza mu poliisi naye poliisi tugigambye naye mbu simanyi bakyanoonyereza omuntu agenda akola ata mbaguma munnange anti mutuufu ndi mweraliikirivu neeraliikiridde simanyi kigenda tukawo ku sisita wange simanyi kyamutuuseeko kino kitukawo ku baana abali ku byeyo olina sisita waali mu nsi ndala n'agamba nti naafunye obuzibu obutagambika ogamba bannange oba tukoze tutya kati ono ku information gye yafuna ku ssimu yabigattagattamu kati kino kye bayita gasimbagane n'abakambwe bano si bannamawulire gasimbagane ate waliyo ono ku ngeri gy'afa Brenda awuli ayagala kijjemu nnuuni naye si lwakuba nti munnaye si yakivunaanyizibwako baamusiba Brenda bamubuuza bamusiba Siteera ne bamubuuza Brenda aliwa naye ng'olowooza ayogera kana akantu kakapa mwana kalebera kuti kwogera omwana wamutaddewa nga wa baaba ne kati gwe mukazi gwe kirabika we sikuyiseemu kyambe togenda kuddamu magezi nze abadde agamba aliwa Brenda tunyumyemu ku luwambe olulimi olwambe nayoba tokiyuzayuza ebimwamwamu ebyo n'obigaziya wakino kubuuza munasigundi mutemeteme ebitundutundu muyuzeyuza obufifirinze nja kubalirira gwe nkubuuza Brenda aliwa isibayi Brenda gyali abatuga gundi olowooza nkutuga ndabika kankutuga ebyekintu ekikulu wali watera okusimba bulungi eviviriri eddala watera okuteeka kirobona kyaze watekewe vivi kuno yakatuga ku Brenda mulalamu yadde x naate mulalamu yakanyiga mwana onalaba baweeweeta oli awulira atugaafa onalaba baweeweeta nkubuuza Brenda mutaddewa Brenda aliwa
nekyaka tomanyi gwe batuga nkunyigemba zino nkunyigemba mbuuza waawe nnyini nyinyonyola ati munange ekatwe munyala wali eri ng'ogenda kudda kunooza ne ddamu amagezi ekatwe waliwo ati kyeŋŋamba onyiga nnyo kati nkunyonyolera ojja kwogera banayirari katemeteme ebifiififi gwe naawe yamala n'alagirira mukazi wattu gye baamugalidde Nare yanyiiga nagamba naye ekikazi kino ekitalina makulu kasita abalagiridde wajaali mwana laba mazima ddala eyali mukwano gwe ddala obeera n'omuntu naye nga ssebo akwagaliza bibi byereere kati bano baatuuka ne batulaga bamaze omununula mukazi wattu najja boogeremu ng'abasajja n'abasajja namugamba munange leero sizze kulwana nga bulijjo we tutera okikola sizze kulwana leero butuufu njagala kuno twogereko mu bulungi ng'abasajja n'abasajja ku nsonga ezimu ddi ekituufu kiri nti bambi I should have listened to you. Nagamba ekituufu kiri nti okuva mu ntandikwa nandibadde nakuwuliriza nesigoba Brenda nga wampabula nga wampa magezi saawuliriza munnange. I was blinded by my ego. Munnange nali nzibiddwa amaaso olw'okugyewulira olw'okugyeyita. She was doing the right thing. Nemutuufu Brenda yali akola ekintu ekituufu. I mean, look at me. Kwegamba I'm living in a mansion and nali muntu ali mu mansioni. My parents were living in a bazadde bange nga balinga ababeera eri mu kasasiro kwegamba house or bacha or something. Jukira mwana muwala Brenda ekyanyiza ono alyoka agobe Brenda yamuwabula n'amugamba munnange bazadde bo bali bubi kyokka gwe mu kibuga olyoke okwata wano sente n'ozisaasaanya ku bantu abatagenda nakujjukira abatalina makulu n'okwata sente sebo n'ozifuuwa abantu n'ogenda eri mu gundi nange yagendanga mu comedy store n'asooka afuuwa bamooti n'afuuwa bamaliyaki n'afuuwa baani batata kimbowa n'abafuuwa sente naye ng'abazadde eri munange ebijanjaalo balya kimu ovanga ku mbeera ng'ebijanjaalo mulina kulya kimu ekijanjaalo eki kimu nga kyemuli ewaka. Ne mutuufu nali mukyamu omukazi oyo yali annyamba na buyambi naye saasobola kiraba ono gaali malala nakwemanya onenyeza otya mu maaso g'abazadde n'amugoba n'amugamba naye kati onkakasizza nti oli musajja wa ddala oli musajja gwe sisobola kubeera. N'agamba omanyi ekiriwo muganda wange nsonyiwa about what I made you go through. Butuufu nsonyiwa ku kye nakuleeta oyitamu What I made Brenda go through. ne Brenda bwe namuyisa obubi. Labayo kabulaaza labayo kye ŋŋamba. I don't deserve her. Butuufu simugwana. You have shown the true character of a real man. Onkakasizza omusajja omutuufu abeera ate kati omusajja. You deserve Brenda. Butuufu Brenda gundi oli serious. Brenda omugwana oyo omukazi asaana kubeera naawe nzikiriza mbadde kisajjasajja gwe musajja. Brenda agwana omusajja agiraba omukyala agiriko nkusabira Mukama akuleetera omusajja so si ekisajjasajja ng'ab'omukwano basalawo ne bakkaanya. Irale n'agamba mwana mulenzi nti nkitadde nkulekedde Brenda. I'm gonna fuck you up. Ola kabulaza n'omala omuyisa obubi ogenda kummendegera. Gwe neesiga kijja kiyisawo bambi kikazi kyatu. Omukulu asazeewo n'awanika
ng'era omukazi yanaaba kayayana overdose wabeera so bali wano bakwatagana bakabulaza bazzemu okwatagana ate gwe balekedde omukazi biri ebisoose abadde tabiwulira until omukulu finally Deriki yafukamira n'aleeta akaweta ng'anaye kazi omututte omukazi oyo alina amagezi omukazi oyo omuntu tteka ate yali mukuumuufu amuwaddeyo mu bitiibwa ne Deriki atuukiriza omukolo gwa pulopozo gonde gwoba oyagala omwana w'omuntu pulopozi nga va mu malala musajja atuula ali wano beewazi haaga ye talina gwanagi oba afunawo kapiira agira awa haaga engeri gy'atalina mwana aweekamu ejjinja aweeka awo emmeeza agamba munnange kabulaza thank you so much ne ku luno anti yaliwo oba omukuza waabwe anti tebakyalina maama tebakyalina taata ekiwala baakiwaayo ne Brenda yali musanyufu nti afunye omusajja so si ekisajjasajja ate ekibweto bwegenze ne tugendawo straight mu magezi muliro amagezi muliro ekitundu mwanatu ekyomunaana biki byoteekeddwa okukola mu relationship yammwe ewangaale for eternity lubeerera na lubeerera ekitundu ekyomunaana twogamba bwe tuti mukwano woba oyagala relationship yammwe ewangaale ddala buli lunaku buli lukya lubeere ng'olunaku lw'okwesiima kwegamba mubeerenga musigala muli mu ssanyu obuntu nno obukuuma omukwano obutono nnyo ku luno nkuleetedde point eyo egamba nti siimangako okusiima n'okusiimagana musajja gwali eyo omukazi newankubadde gwamuwadde sente z'emmere naye ataddemu amaanyi agakola ki agafumba ataddemu obudde ate n'okuba nti yalondawo kufumbira gwe abazadde n'abaleka so ne Tomu n'amuleka n'abeera naawe lwansonga nti naakwagala learn to say thank you baby thank you honey weebale kufumba obuntu obwo buzzaamu amaanyi kiba kimuleetera okuwulira nga yasinga okufumba mugambe bebi emmere y'empoomedde kijja mmuleetera n'okumujjukiza nga akufumbire neera ompulira ate era abasajja neera nkujjukiza nti munnange omwana wa Nazaala oyo wabanga amaze okugira ebintu biri eri ng'agiridde eddala eby'e Bagdaadi emikolo mumaze okuzannya osegera mugambeko nti weebale mukwano obadde mukuumuufu learn to say thank you the same applies eri abakyala abakazi sebo mutuuka ekiseera nga temukyagaana kwebaza after all omusajja alina okusaawo ez'okkameeza buvunaanyizibwa bwe nga ogitwala nga bbanja gwe sebo totulekedde sente otulekedde mmeka zino kati 5 zikole ki omutwalo gukole ki wangi toyize nakugamba nti no thank you mwami wakiri oba oyagala bongereko gamba mukwano balenyeeza kameeza olunaku olwaleero ejasi lwakuba simanyi oba tugenda kukola tutya oba zinaatumala sabira mu lugezigezi neeyiga okwebaza buli we weebaza omuntu addamu amaanyi omuganda yagera n'agamba nti etasiima ebula agiwa kati muyige okwebazanga like learn to thank and cherish wana ku muntu wo n'abakyala nga tugenze eri mu mikolo gyaffe egy'ekintu ekikulu wangi waana omwami oyo mufuula asinga ekituufu kiri nti nga gwe bakuwaana nti you are beautiful n'owulira ng'olina kasimayiro n'omukulu oyo n'omugamba nti mukulu Ssaabasajja oli jeno mu nsonga zino gwakira nze ntutoleddeko saluti ekyamazima kiri nti mwana gwe leero kyonkoze oba ne waaba ng'ali mu muzannyo n'owuli gwe muwaane newankubadde ng'owulira nga abulamu akuumuuka muwaane n'ekyo ajja kwagala okuddamu okumanga sinakindi ajja kwagala n'okwongeramu amaanyi n'ogwa ku muntu akuwadde kalambo sitayiro omala ombikke takusuusuuta nako tagamba nti oli kimaanyi oli mumezi gwakira gwabasinga kwegamba n'amaanyi gakuggwa ne Solomoni n'agamba lwaki si byesonyiwa kategedde akantu ako so kyensobola okugamba mukwano okuwaana n'okusiima byebimu kubizza omukwano obujja buli lunaku besti bwetyo wegenze it's me boy VJ Joshke tugenda sinkana mu kitundu eky'omwenda wabula ate eky'omwenda kigenda kuba kikambwe mukko
tulabika tugenda kwatira ddala ku kinyusirwa ki relationship ezisinga zisaanawo bwe tunaamala okigema bwe pawa. Alo, let's see you again mu firimu eziddako. It's me your boy VJ Joshke, a VJ of more value. Love you my besties. Joshke.